Bamusangiriza misana tuku ng'ali ku mbuzi omusajja kaggwa ensonyi akatambi kayina maaso awo Pastor Tom Mugerwa naye talubuzeemu Zahala Toto kyakoze owa booda bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala olutalo ssematalo wakati wa Liya ne Sikiri ne Palaso bannange bizzeemu simanyiwa gye bigenda kuggwera. Tamale Jr atabuse bulala ate ne Sugar Mami mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano gwe wenna oyagala kulangira business mukwana oku screen kuliko ennamba ya WhatsApp ng'ojja ate nga nakyo tukiteesaako munnaye ng'abantu tubakuba business mu bitiibwa ebingi ate era paka kuwulira bubi. Sigenda kulwisa munnange nkutandise ennamba ya WhatsApp tokuba sigenda kulwisa era nga nkutandise ne mwana muwala Vivian Tendo. Omanyi munnange tukyali mu birthday era ng'olunaku lw'ejjo munnange nga waali nti mwagala w'abangi mwana wa kisa muwala wa mpisa kwegamba mufunze yakuzibwa okuva ebbanga lyamaze mu music industry. Simuyanko Vivian Tendo oba nga yeevumye n'omuyimbi yenna oba nga alina gwawalana era ng'olunaku lw'ejjo munnange bafaani beewe batyate we basiimye ne bamukubako surprise eri gye bayita vaawo mpitewo nga w'omulaba owa Messanyu eri mu badde ku libadde lya Mwoki bwa Gonja wenkuzaako eno ewa Zahala Toto nono bannange nga ye mukyala asoose okumenya likodi atambulira ku booda nga tagisasula mbuuza byazze bitya munnange maaso awo nina akatambi munnange owa booda avuga Zahala Toto amutaayiza mu kkubo Zahala Toto ng'ali mu mmotoka n'amugamba mpa ssente zange mukazi gwe sente mmeka emitwalo 5 naye nga w'omanyi nti omukalukalu tajja buseera ate mulowooza Zahala Toto teyeefulidde omusajja wa booda tayambuddemu engatto ze tatandise omukuba engatto ng'ali mu mmotoka bannange oba kwekaza oba bituufu akatambi kalina mu maaso wano katubiraba ate tweyongereyo n'agaaleere mpa sente zange Obanga obadde oli muwala nga weeyita kibanda ate munnange sooka olabe ono omwana muwala Zahala Toto bannange omutima gwakalubye ddala yenna alinga musajja. Sister Junior muyina mu maaso wano agambye bannange temuddamu kumugamba mbu ye ayinawo enkwatagana yonna ne Donizera mukubanga Donizera teyamwanjulako waabwe singa abadde Donizera nga yayanjula Sister Junior ewaabwe awo mwali badde mubisibako naye kati ssaawa zino mubisibye ku kasuku ennaku zino munnange akasuku mbu yeyadde ate mu kifo kya Sister Junior munnange muyina maaso wano era nga yeekalakaasa nze n'omukazi agamba muno nti wennafumba ewa Donizera nali wakufiirayo ye yansookako Donizera ye yansookako tanke naye ate kummanyira kumbulira bya kisiru naawe Donizera ye yansookako ye yanzijako embuzi nanoba navaayo ewa Donizera nali wakufiirayo yali anyanjudde Donizera yali anyanjuddeko walabako Donizera ng'aleeta ebintu ewaffe mbwa nyanjule jano nja Samiri 2024 twakamutandika naye bannange ye atuvugira mu sipiidi ya yiriyiri. Sister Junior bw'atyo munnange bw'alangiridde n'agamba temuddamu kumuyita mbu yaliko omuntu wa Donizera ye nedda singa abadde yagenda n'amwanjula mu bakadde be nga Donizera yayanjula Sister Junior awo ne wali badde mugamba munnange Sister Junior era Donizera biki awo yali badde akkiriza naye kati agambye omuntu gwaddamu okusanga nga amuyita ebyo mu bufuba ate bujja babuguma bannange abazadde simanyi ennyo oyo mwana mulenzi gw'olaba kaana kate kinene nnyo kalinga mu myaka 14 15 awo tekaweza 16 munnange baakakutte nga tekamanyi nga kali ku mbuzi nga kali mu gikozesa ebyekikaba bannange simanyi kale abazadde oba ate omusango guteeke ku bazadde tugenda ne tusuulira nnyo abaana tugenda ne tukola ne twefuula bize ne tulemerwa okufa ku baana bafu bakale ne tufa ku baana abawala bokka ne munnange n'abalenzi gino emyaka 15 14 16 gibasumbuwa nnyo kati sooka olengere kaakano kaana kato naye kali kumbuza
mukama olwamaze munange okukola ejako nekebwala bwala nekaddayo kaako kale banange abaana baffe kirungi nnyo ne tubakuza nga bamanyi okutya omukama bwenkuzaako eno ewa Miss Uganda munnange olunaku olwaleero ng'omukyalo omukozi omukyalo omutetenkanya atalinda ate kusabiriza basajja era nga bw'atyo wabeerako eno yagira ekiseera ne yeewummuzaamu naye ate wamala n'akwasaganya emirimu gye nga w'omulaba wamma nga yina ali bize atye ku bisolo bye. Pastor Tom Mugerwa waliwo akayimba kagamba nti nafunyeyo akaseera kajjukira gye nava. Akayimba kapasita Bugembe ne bannange abantu nga tuva wala bannange mukama nga akola ebinene naye nga nsooka okuyisaawo nekino bannange okwebaza mukama akoze mulimu Pastor Tom Mugerwa ate munnange okuddamu okuzza obujja obufumbo munnange alina enjiri gy'abuulira ekwata ku bufumbo naye maama ne woba ng'obadde wasuze ngo ebintu by'obisibye singa owulira enjiri n'omusajja gy'abuulira ey'obufumbo amazima oddawo n'ogamba waayi kantuula ate abaana bange ate omwami wange kale munnange twebaza mukama ate omulimu ogw'omuwendo ennyo bannange gw'okoze mu pasita waffe Pastor Tom Mugerwa bannange babongote konsati baddiya ate mulowooza tebagisazizaamu bagyongedde ennaku z'omwezi nga 8 Novemba munnange weebadde genda okubeera kigamba nti abakungu abajja mu lukiiko lwa Naamu munnange ate bakyaliwo mu ekyo ekifo kati munnange y'ensonga David Lutalo tasobola kukolerawo konsati ate ng'abantu bakyali mu ekyo ekifo munnange so gwe wenna omufaani wa David Lutalo abadde yeesunze ennaku z'omwezi ezo munayi konsati teriiyo bagyongedde ennaku z'omwezi nga 8 ate mu Novemba kale byebiri mu sayidi ezeeyo bannange babongoote maziga meerere bambi naye nga nyongera bajjukiza waliwo ennaku zino omusajja ayimba eddoboozi nga era David Lutalo yavuddeyo n'atangaaza n'agamba nti David Lutalo yabba oluyimba lwe oba kwe bivudde kwegamba wamma obigattagattamu nga tobitegeera naye nga bambi gwe wena faani wa David Lutalo bambi mugumyegumye ate era oyongere n'omuteeka mu ssaala bannange abeera Sezaala abeera mutabani wa Bebekulu manye munnange Violet ennaku zino yeesimba mu muwala wa Bebekulu si bigambo byange wabula bigambo bya Violet munnange abantu nga bamulaze omukwano katono nnyo wano katubira bitweyongereyo n'agaaleere Do Lutalo wakati waliya ne sikini ne palaso bannange bino byo birabika si bya kugwa era nga wenjogeera abaana baliya ne sikini mbayina maasawo nga baweereza omuliro eri Uncle Palaso munnange kino kidiridde okutegeera nti no Uncle Palaso yavaayo ne yeefula nga asonyi aliya ne sikini kyokka ate nga wadde emabega alina omuyimbi gwakozesa ayitibwa Fiki Gaza gwayitiramu bw'ate alwanise aliya ne sikini munnange abaana baliya ne sikini nga we mubategeera bo tebaagala muntu abakwatira ku muntu wabwe bulabitegedde ne bajjayo obwala mbalina maaso awo naye ate kansooke mbateereko Palaso nga yalaga byakoze mu music akola kweka ebyo yinza bikweka gwe yinza bikweka oba bagambye munyo nti mu buli nyumba mweguli si munyo ntuuyo my friend my friend my friend happy weekend. Money is outside. The song Want Money is outside. The name you want money. So, loza nali ntegeeza ati kayimba ka trendi nze abefutwa ne bagaba opinioni nenga opinioni z'abakaagala nnyingi nga teri kyakola just kuguma kumira panado nabagamba abalogo mweroge muterere
naye abalogo bayiga kuloga kusiranya bannaabwe. Yoyo no munange Uncle P nga ate agezaako okulumya Alien Skin mbu ye byebyo byakoze mu music mbu ate babijja muntu yo wabula so si mu kutuula butuuzi naye ani Alien Skin yakajja kumpi aweze omwaka mu music naye osanga ajja bikola kale katulayo abantu be bano kiki kye bagamba. Chameleon oyimirira na Alien Skin n'omusmilingira but that is a plastic smile. Fenna tulaba tomwagala olw'okuba yalwana muganda wo. Chameleon webo yagala Alien Skin wandi kutegazo bane palaso kale no basisinkana ne bakwatagana. Nekino kigamba Alien Skin Chameleon si chaliwo. Si mukwano gwo. Tosobola kusinga Luganda wabanga wazole ya palaso Chameleon tasobola kusanyuka. Era awayagala chovola abawafiki Gaza kolabezo kumubalwane gwe. Balwane gwe eranga palaso yazisabira katifiki Gaza muyimbi kigola nawe tudde mazima katifiki Gaza ina luyimba olumuwesa collab goloza katifiki Gaza ina luyimba kigola olumuwesa collab olwola era ne bagikaka ne caution zimbuba mufulo wakabi neche njagalo bagamba tosobola kulwana mukisa fiki Gaza tali talented mu kuyimba era ne nyimba zonna zakola mu collab ze yayimba za ddamu kala yimbo oluyimba olupya lukole ne caution zinga lwa ddala ayimba oluyimba olupya nga alukole ne caution zinga lwa ddala tudde mazima fiki Gaza kola oluyimba olupya nga tozze mu bye wayimba toyina music ebyo byonna bye mukola muli mu kukaka kulwana Alien palaso oba tosobola kuvaayo kuyimirira mu Alien Skin mulwana sirika kuba oyimbidde emyaka 10 tobanga wakabi timanya sa palaso kyatava mu kibada tukuwa obwassa ng'ekibada tokivaamu eva noba n'omubalabe noba kati n'abakyala bo bagenda mu bibada ne babivamu ne gwe tova mu bibada mwaka ku mwaka oba mu bibada palaso wesonyi Alien oyita mu fiki Gaza alwana Alien ne Chameleon kyekimu ate Alien namugamba Alien ne Chameleon oyo mugende empola wadde Yesu tumuyita top 10 tumuyita number 1 ne Chameleon muntu wankwe Chameleon muntu muzibu nnyo Chameleon nawolovu chovola lero mulaba mu people power enkera no mulaba mwenyale mu that is why ne Bobby Wine yamugoba koloza lwacho bwa meya bwa mulema ato bwa meya bwe bwa mulema nadda ate mu kukuba Bobby Wine yoyo Chameleon nti yetaba na side so Alien yabo nabo n'abantu beera nabo neemanya abantu boli nabo onangambye bajja kubulira abantu bakubire kata munange kata yondala muko munnaye tebamala gakola ebyo eno kata ndala muko temanyi olaba kata temanyi Bobby Wine kata ate palaso kati njogera ku Bobby Wine obwana bwa Nupu ne butayogera kati ate palaso litako kata ya nnyoko eno nsindala mu muganda wange laba nno ttako nvumira na ku polisi ndina ku polisi wenvumira kati wenkulaga nti kata ndala mu ndina ku polisi wenvumira ani atamanyi kino kikomera ku polisi kwenvumira kati ato jonkola eki oyinza kunkola ki ndina ku polisi kwenjogerera bino kwenvumira munange eno tebamanyi ntalo zammwe era bajja kukusiba bajja kukuyuwa ebyo ebinyo bakuteeke mu kkomero maleyo myaka na myaka eno tebamanyira muntu n'okusonga mu muntu busibu nvumira ku polisi byenvuma tebabimanyi gojje n'obusungu bwo maama onangambye oleeguula amamwa kale jangu obinvumire wano ajja yasaamirira kati nze nkizza mu palaso matako palaso mazi kale mujje munkole kye munkola ndi wano eno ndi wano olaba nkuba babukanzu mpi ne bagweyo ne mbasika ebirevulevu ne mbakuba empi ne mbasambasamba kati ate mmwe abo bukanzu olaba mbakuba mpi ne mbasika amalevu ne mbasambasamba ne mbapamira ne mbafukira abo ab'obukanzu kati ate gwe nkima njabba kuba mmwe bafala mmwe bamatako eno kata yange era abamu beebuuza mbu lwama Uganda yakulema Uganda teyannema wabula ekyandeeta eno kubalabisa nze siremererwanga Uganda kati owulira byenjogera bikuluma onoonya newokunzija tolina keekakodi akandeeta eno sajja kola nti ndi bubi najja kubavuma kati senga mbadde Uganda senga tebannonyedda mutulese gaali ya palasa ekunoonye eno genda kunzija olina kweteeka mu nnyonyi mwe bwakibanda bwammwe obwabanaku muyina sente zinnona ku kyeyo mmwe bamatako muyina sente zinnona kale mweteeke mu tiketi ombanga munyize nnyo abawagizi ba palaso mujje munnone mu nkube
we mubanga munyinze temuyina ssente kibanda omutuufu agamba tweteekemu akanyonyi tumunone okitegeera eno gyendi ekyandeeta nali sibonaabona Uganda era ekyo bulijjo nkibagamba temulowooza mbu Uganda yannema ekyandeeta eno kuboogerako nga temuyina access enfuna kati nzuuno mboogerako mugenda kunkola ki ekyandeeta eno kubavuma kubalabisa kuba singa nali Uganda mwandigambye kirwama tutero kiraba ekawempe tutero kiraba ebwayise eno wannyoko omuntu gwesobola yisaamu maaso yaliyeni skini palaso lekerawo okulwana aliyeni ng'oyita mu fiiki Gaza ow'amalibu palaso olina ebibada mu feesi palaso sikini ekulinga ya kikere palaso sikini ekulinga ya goonya abawagizi ba palaso mujje kata mu nnone kyekyandeeta nti nja bavumira buli ayo azole ya kibanda temulina kye musobola kunkola ndi kata muli banaku mubeereyo mu ghetto ne munywa enjaga yammwe mwenna ne musiiwuuka mwogenda kunzija wennyonyi erinnyibwa munywa enjaga oyita buyisi mu kamashini ne kakawa kuddayo zayo ebipale byo mu ghetto zammwe eno waba corporate nkuvuma ne nkuwa ne risiiti nvumira na ku poliisi yino kikomera ogenda kunkola kimatako eno gyendi waba ekyandeeta e Bulaaya kubavuma nze nali siri kati ndowooza mukitegedde kubavuma buvumi kubalabisa kubavuma eyamba lwema Uganda yamulema teyannema namanya nti wenaabeera Uganda mujja kunnoonya mu nkube mujja kunnoonya mu nsibye mujja kunnoonya mu mpise bubi nange ekyandeeta eno kufuna wembavumira nze mulimu gwenkola tegumpa ssente nnyingi nfuna nnusu lukaaga omwezi niye kubavuma kye nfuna nnusu lukaaga omwezi terumala ate nga wendufunye wendulya kasita nfuna wensula nenfuna wentega essimu nembavuma sifuna ssente nnyingi nnusu lukaaga mitwalo nkaaga ate nga wenzifunye wenzirya kuba nze ndi mwana mutegeke nina firiji nina lingirayiti nina TV nazimba ndirandirooti nfuna lukaaga kati kwolwo lukaaga nenzija eno nembavuma